Tuina be tucommunicatinga nabo. Kati Museveni checho che yakola. Chekikoma Uganda wuka. Buli awali leadership ne mu diaspora. Kasita wabeerawo Ugandan community. Eva sente ziyingira. By the way, baspeninga sente mpitirivu nnyo mu diaspora n'okusinga ewaka. Ekyo nkikubuulira. Sente mpitirivu zambukawo mu diaspora. Oba ontegeera. Kati mu diaspora bali abakulembeze mpola ng'obusaanyi. Weewulaba mukulembeze kumugamba kantu kalabirako ddala ne kamupangulula n'akanula eriiso n'akuteekako malisi n'akuwaayiriza gw'oli mutemu gw'oli mubbi gw'owakola bw'oti gw'ozannya zzaala gw'okola bw'ati gw'ate okola bw'oti ne bakuteekako gasiya yenna gundi okwana simanyi okwana tewasoma toyina ssente n'ogamba abasajja akabuuzo nga kaabadde katono nnyo lwaki bakyakyuka nnyo akabuuzo nga katono nnyo lwaki bakyakyuka nnyo lwaki akabuuzo ke mulabanga akatono gye bali kanene nnyo nti mu bunafu bw'oyagala bajjewo ate bo mwe balya baliira mu bunafu kanka kuddiremu obunafu bw'oyagala bajjewo ate bo mwe balya mu weakness gwe gy'olaba bo gye balyamu kati gwoddaawo okaayana na muntu olowooza tabimanyi by'omugamba babimanyi bulungi nnyo naye mu bunafu obwo bw'onyegako mwe balya kiringa ng'okulwanyisa enguzi gavumenti ya Museveni mbwetereza okulwanyisa enguzi senga tewaliiwo nguzi senga Museveni taliiwo eyimiriddewo ku nguzi gavumenti ye oba onfuna nkomunikatingako n'omuntu omu waliwo abatono ababitegeera oba onfunye enguzi bw'osalawo girwanyise mu Uganda oba okuba Museveni direct yensonga lwaki Museveni yagamba abo abali b'enguzi mubaleke kasita bayinvestinga Uganda amanyi obuzibu bw'enguzi n'obubi bwayo naye ate mu bubi bwayo yo yeyimirizaawo gavumenti ye ompuliriza kati nagenda n'enchalenjinga bammemba ba parliament abo nno bankuba waliwo abaana bali ku perola abaana baabwe basoma Christmas balidde bulungi akasente kakola kikatambula nga memba ba parliament be bateekamu ompulira nkimanyi bankuba omanyi lwaki kubanga beetegese okulimbalimba bannayuganda ate nze neetegese okulabula bannayuganda nti abantu abo babalimba kati bo kye bakola bagamba bugambi kakiseka tukanguyira omwaka guno tugende oyingira omwaka ogujja nga bakakakkanyiza naye baba buli bagezaako okukuba muliro gweyongera kubumbujja wetutudde Katonda agenda otutuuza wano muganda wange nga gwolaba tetusaanye position eyange gye ntuddemu wano oyinza obutagisobola gwe ngolowooza oli MP Katonda atuuza wano omuntu ng'akimanyi nti oyo si wa mululu osegedde oyo yamanyiira ovumwa tebimulya osegedde oyo abarizoninga ajja basingirawo oyo ezo embeera zaakuliddemu abadde wa takisi ebyo byowanyisiganya ebigambo kondaketa wa takisi awo asobolawo n'akuwa matuleeri ng'oli wa pifo n'akuteeka mu position webbo mwene muchachuka pifo bayi pifo yabagwa mu bulago nesimba bejjamu pifo bavaamu pifo bagamba mutere pifo bagamba muyina kutereera temuyina kye mutugamba pifo yabagwa mu bulago bali wali bakanodde bali bati
Kubuli.